Eno y'essuula y'e13 ey'akatabo ka Kikonyogo era ng'omutwe gwayo gugamba nti Ekyama Kibotolwa. Musajja gwe mbadde nkugaanira naye kati nkakasizza nti oli mutemu ddala. Watta Lukido. Bwe ntyo bwe nneekoboggoza nga mmaze okutunuulira Kawaganya eriiso ery'ekimbalimbali anti nga nkimba ng'ente ennume. Omuzungu yali amusimbye eriiso erifaanana erya kkapa nga lijjula na kuyuza bituli mu mubiri gwa Kawaganya. Obusulubu nga bumwenyodde butunudde yiiri eri n'emikono nga gimuzze mu nkendegere. Okwo ssaako n'oluboggoka lwe yaboggokera Kawaganya mu Luswayiri nti kwa nini unatusumbua bure? Kama unayo bunduki tueleze. Sergeant, leta mpingu. Ebyo byagenda okuggwa mu kamwa ka Harris nga Kawaganya ateruse agudde wansi. Sergeant bwe yaleeta empingu omuzungu gye yamulagira mu Luswayiri, ye Kawaganya yalowooza nti bamugambye kuleeta mmundu amukubi. Anti n'alaajana nti nedda ssebo, tokuba, totta. Ye Sergeant teyamufaako wabula yamussaako bussa ebinnyogoga. Emikono ne gidda gye gitaliira ntungo. Nalaba yeegadanga ne mmucunga nti yimuka mangu tugende. Emisango mugizza mugitya. Ye Lukido gwe watta teyali muntu. Awo omukazi omukaddekadde we yatuukira. Mpozzi ye yali nnyina wa Kawaganya. Ye ne Kawaganya nga tewali kubuuza. Okuggyako okuba nti omutwe gw'omukazi ono gwali gwa luyijja ate nga gulimu n'amamera oba ziyita envi. So nga ogwa Kawaganya gwali gwa nsoomi ate nga n'enviiri ziringa enziro. Enjogera ey'okukekejjebera baali n'emu ate nga bwe baba bagenda okwogera basooka kunyeenya mutwe nga wa kkonkome. Ne wano nalaba anyeenya omutwe ne ndowooza nti yeewuunya bwewuunyi. So nga yali agenda kwogera nti woo mwana wange Kawaganya ng'otusse guno zizza gwa nnamunkululu. Bulijjo osirikira awo ng'olina emmundu mu nju. Kaakati onoddawa obutemu buno mwana wange? Oh, kitalo kino. Kawaganya teyamulinda kumalayo n'ayanukula nga bw'akaaba nti mukadde mala gandeka, nze simanyidde ddala muntu oyo ampalana. Abasajja abaatemula Lukido emmundu baagikweka yiiri eri ku ttale naye engeri gy'evuddeyo n'ejja mu buliri bwange embuze. Ha! Fudde nze Kawaganya waabwe. Fudde bubi nnyabo nze okuwanikibwa ku kalabba. Ennamusawo we bagambira nti etuuse ku nnyooge. Kawaganya nalwa edda ne mmukuulamu omulanga ne mwogeza ne bye yali asirikidde. Namuduumira nti totutebulira, njagala ommalireyo ekigambo ky'osinyizzaako. Kyokka manya nti amazima ge gokka agayinza okukununula mu mikono gyange. Mbuulira emmundu. Nali sinnabimalayo nandya ekimuli nti ssebo kansooke neeyanzeemu. Neeyanze ssebo, neeyanzeege, ow'enkajja, ow'ennakatu, ow'entamu enjaliire. Mukama wange nzija kukumalirayo buli kimu. Gw'ate siraba bulwa bwe buzze. Sikyayinza kwesumattula ku basirikale bo bano ab'emmundu. Yali tannatandika kunnyumiza ne mmulagira tugende mu ddiiro eyali obutebe bumwasajjute tutuule okwo okuwandiika by'ayogera. Bwe twamala okukkalira ku butebe ne Harris, Kawaganya n'alunviira ku ntono. Bye yambuulira ne bye namubuuza byali nkuyanja. Olw'obungi bwabyo kandageko ebibye byokka bye yayogera nga siraga bibuuzo bye namubuuza. Ssebo, nga naawe bw'omanya emitawaanya gy'ensi eno, waliwo omukyala omu gwe nali njagala okulaba. Bw'atyo n'ansuubiza okumusanga emmanga awo ku lunaku lw'okusooka. Essaawa endagaanya ey'akawungeezi bwe yatuuka ne nzikirira mmanga awo ku kayembe awaali ekkubo erikkirira ewa Paatiriisi. Leero kaŋŋambe nti enjuba yali egolooba nze ne ntuuka. Nakuumira ekiseera kinene
nga munnange tannajja. Nalwaddaaki ne njagala mmulekerere. Nali nnaatera okwennyula ne mpulira abantu abavuuvuuma. Nabuusabuusa nti oba munnange gwe nninda yayogera. Naye nno olw'okutya okulabibwa abantu abalala, nalinnya ku muyembe waggulu bamale okuyita. Bwe baatuuka ku muti awo wansi, baasiisira busiisizi. Emboozi n'egwa amakerinda. Omu yasooka n'ayita munne nti, "Owange Kaweke, ng'ofubye nnyo. Pitiraamu nga bwe byagenze." Omulala kwe kutandika okunyumiza munne nti, "Bwe navudde wano, emmundu nagitwalidde mu kkutiya ne nsanga omusajja muzibe. Kale neefudde omuntu amusaasira ennyo, ne mmutegeeza nga bwe njagala okumuwaayo ekinaagulira Magala eddiba. Ssebo wange naye kye yabadde ayagala, era n'akkiriza mangu okunkwatirako ebyange nze mmuggyireyo omwana w'omusiraamu Bumaali. Namukwasizza emmundu, ng'eno ku kigala kyayo akwasaayo omukono ogwa ddyo, ate ku mudumu ng'akwasaayo kkono. Kye nagenderedde mu ekyo kwe kulekesa omusajja ono ebinkumu ku mmundu baleme okuzuula nannyini byo nga babadde bagikebera. Kaakati nze ngikwasaako bitambaala. Ye tolaba?" Yali atuuka awo, entalumbwa ne zitandika okunnumira ku muti gye nnali. Mu kiseera ekyo n'abasajja abalala babiri bwe baatuukira. Mu kifo ky'okugenda, baasooka ne bateesa nti basaanye emmundu bagitwale eri ku ttale eyattirwa Lukido. Bwe baamala, ate ne basaba munnaabwe ayitibwa Kaweke abanyumize nga bwe yatambudde. Ate olwo n'atandika buto nga bwe yanyumizza oli. Aba akyayogera, entalumbwa ne zeeyongera okunnumba obubi. Olwo nga zinkola ogwa walugali. Nalaba nfa ne njiya amagezi ag'okuva ku muti nzike. Naye nga sinnakka, nasooka kwetondera basajja abo nga ŋŋamba nti, "Bannange abali wansi, munnansonyiwa okubeekwekera ku muti kuno. Saakikoze mu bugenderevu. Mbeekwekere mpulire bye mwogera, naye nabadde ŋŋamba timuyitawo buyisi. Kyokka ate eno ku muti gye nneekwese, entalumbwa zaagala kunzita era kati nzika." Olwamala okwogera ebyo, ne mbuuka ne ngwa wansi. Olwagwa wansi, ne bazengengerera okunneetegereza. Mawangala ye yali asinga okummanya, era ye yanzija ku muguwa n'abagamba nti, "Oyo Kawaganya mmumanyi, tayinza kwogera bya Swakaba. Wamma Kawaganya, genda, naye tobaako gw'obuulira bino by'owulidde wano." Bwe twayawukana, nange ne sibaako gwe mbuulira ku bigambo ebyo. Bwe bwatuuka jjo ku lwokubiri, ne ŋŋenda ku lusozi eyattirwa omuntu, nga njagala mmanye amazima, era emmundu mazima nagisangayo. Nga mmaliriza ssebo, saana okukumanyisa nti abasajja abo bonna abaali awo ku lunaku olwo, mpulidde nti babakwatidde ekigaya nga bakulungutana n'emirambo ebiri. Naye anti ng'olugero bwe lugamba nti, "Ekisa kitta n'engetta," nange kati olusaasasa lunsudde mu ntata. Yali yakamalayo ebigambo ebyo, ne mmulagira atutwale awaali emmundu. Twagenda abantu 1000, omwo nga mwe muli n'abamu ku b'omu maka ga Kikukuya. Eyo ku ttale twagendanga tulabisa ttooki yange. Twali tunaatera okutuuka gye tulaga, ne tugenda tukangibwa ebisolo bye tutaamanya. Oba yali ssekeso, oba byali binnamulimi, oba ngolo, oba bunnamundagi, oba mpisi nga zigujubanira nnyama. Ne simanya. Ebyo bwe baamala okweyokya ebisaka, ne tutandika okutomerwa obuwuka. Bwe nakwata akamu ku buwuka obwo ne nkamulisa n'ettooki, nga nseenene enkulunkalu, ate akalala nga kulumbisi, n'akalala nga kibazzi ne mwebe. Bwe tweyongera mu maaso, gye twasanga n'abasajja babiri abaali bagenze okulinga. Abo olwabayitako ne tutuuka ku mmundu. Ekifo kyekyo kye nnali mmanyi obulungi.
Twali tufulumye ku bukiika obwa ddyo ne tulinnya olusozi. Bwe twaluvuunuka ne tuyita mu kawonvu ne tutuuka ku katunnumba okwattirwa Lukido. Kwe kugamba nti oluvuunuka akatunnumba ako, ekibanja ekyali emabega w'olusozi nga yeewa taata, ate nga bw'ova ewa taata n'okkirira okusala bulungi bwansi, olunyiriri lw'ebibanja olutunuulidde olwaffe nga kwe kuli Paatiriisi ne banne bonna. Kale olabye ettemu bwe lyali lyezinze mu kifo ekimu kiti. Bwe twaddayo nate ewa Kikukuya ne tukuŋŋaana okuddayo. Omusibe Kawaganya yagendera kuba kuntumye era n'Omuzungu bw'atyo, kubanga nze ku olwo nali ŋŋenda kusula wa taata. Ow'omuluka ye namuddizaayo mu yange kubanga ewuwe kumpi n'ewa taata. Bwe twali twawukana na bali, Kawaganya ne mmugumyagumya nga mmugamba nti totya, ebibyo biringa ebiwedde era ojja kukomezebwawo mangu, ovenga eno ewammwe okuwa obujulizi. Essuula y'e13 awo nayo weekoma. Akatabo kaffe aka Kikonyogo kabulako essuula emu era tusubwa okumanya ebigirimu.